This is ITV Uganda. See your dreams. Arrived. I am Karen Gabriels. At just 154 centimeters tall, I've been referred to as... Magamba nyo temwesiganga amaziga g'abakyala. Bwe bamukuba akaaba, bwe bamubba akaaba, bwe bamunyiiza akaaba, bwe bamusurprising akaaba, bwe baba bamweggala baakaaba, ne bw'aba ekawulungujja akaaba. Okuddako malaalo laba ekintu, laba omuzimu, azimu kusanguka, azimu gwe obudde buze ku bunnaabwo, kale tonolera babali lengera kugenda okulaba embalaasi omutata kuli tonolera laba tabbe negunona kichwa negutwala kichwa constable nazirika basajja abatabufuba emitwe bali mu nso yasaana butabika agobeeto. We had a lot of problems, lack of arms, lack of food, lack of drugs, lack of clothes, etc. until we won victory in 1986. Toyina kyoyinza kwogera kizimba gwanga. Sikudala ate sikujerega. Njogera mazima kyo wekiri. So kati wowe olina obwongo obunafunga Paulo Mulo, simanyi obiti. Akina Shande Mashavu munasonyiwa. Delaying the equipping of the army and the delaying of the development of electricity. Infrastructure was tackled with the increase of electricity generation from 60 megawatts in 1986 to 380 megawatts and the repairing of the major roads and so on and so forth. Tutandise goba kabaka kwe kujayingire bokasa njagala wekanye mugamba mbu mwine eddogo naye lino lyentwetwe ogoba omusajja n'abulira mu box omusajja abuze kasirwala enforcing the article was written into the Mexican Constitution of 1917. In response to these measures, civil organization protects new laws by peaceful means. The need for religious liberty is prominent amongst these organizations. Taking up arms throughout the country, brave men and women who call the Cristeros also join the fight for freedom. This is their story. Mama yabukashika ne mutabani we abantu abasinga bawedde mama kyokaabuze nkadise shikati nyamalirize mazima n'abayati bannabakutu wabula akasipuka musajja watu babitayina bona basiki okubala ebbanga nedi gyavaayi wakakawa gasi n'awulira ate abantu bakimanyako mbu atambulira bafuluma ekyalitandikwa kajasi boys video ekitune kyeteka banange nabakabenje ekyalitandikwa olametikemofil eno yandisa omwana nga bamulinnya abafotololi etandise egenda maaso yandisa ombanyi yingini nemutulako olametikemofil obulwadde w'omutima fuluma ekyalitandikwa onalaba enkya obulwadde w'omutima onalaba enkya kale katulabe enofu olwaleero twabawulire ekika kya firimu tugasolooze fetugirabe tubawulire basolooze tugirabe tugenda maaso eyinza sasula lukumiro notalabeeno tugirabe mwalusasudde ate tulina okugwayo gala waba
bafuluma tobakkiriza ab'omunda bayingire kasita n'amasannyalaze tikuli. It's been a journey since that cold, misty day in June. But come rain or shine, I have no intention of stopping now. Thank you for watching ITV Uganda. You can watch all our best videos on YouTube and Facebook. Simply subscribe to our YouTube channel ITV Uganda and see your dreams. On ITV.